Ku Facebook mwebale kwera nkwemuli bale ku YouTube mwebale kutugoberera nsigaze emiramu esatu naye emiramu gino ngenda kufuna mu mulamu gwo University Politics Farida Nabyo kujjayo omusango nina ne General Museveni we yagenze n'asalawo ebyasanyusiza bannansi na ettaka n'ayidiza nnyiniryo byabadde biwaavu nadde njagala omulamu ogwo tuguleete lwaki minisita w'ettaka talina maanyi gasobola kukola ekyo pulezidenti kye yakoze ndowooza omundi ogunaddako mungu wanaaba akyatuwadde obulamu tujja kukuleeta nanti ekizibu ekiriwo ababbi b'ettaka abo babadde babba amataka era yaba abasindise yaba n'amaanyi agabakomakaze agutandisa omulamu akusumula Farida Nambi kujjayo omusango naye omukulu yalayidde njagala tukone ku University Politics kubanga nze mu kibuga mpitamu naye ekisinga okubeeramu kiri kimu luswa waaba yagobeddwa ne mu nsereko olw'okubeera nti bajjanga bannamunigina ne bava ku kyekibiina ate omwana wa chairman Nyanzi ayawukana atya ku kyakkaadi gye bamuganye najja kubwanna munigina nakuba akalo omanyi ekyo kirimu ebintu bibiri kirimu ekisooka nti bwe yakubye akalulu kirimu ebintu bibiri ekisooka bwe yakubye ekisooka kirimu ebintu bibiri omwana wa chairman Nyanzi okubeera nti yasobodde okujja nga independent n'ava ku kyekibiina ekyo kimu era ne taata we n'amukkiriza ensonga endala okubeera nti ekibiina tekyagenda ku ground nga bwe kyakola ku Nalukoola kuzuula nti omwana ono wadde tumumakkaadi naye alina amaanyi awo wenyini njagala tutandikira kakati okusookera ddala njagala kusooka nakyewasoose njagala kusooka nakyewasoose ekibiina kya National Unity Platform kitambulira ku values 5 oba 6 bimaze yaleese naye sookera ddala yeddi era ffe tuzifunza ntuyisa drifts naye ddi standing up for discipline kakati omuntu okujja n'asayininga because mugenda mu prosesi y'akamyufu oteekako n'omukono n'osayininga noga nti nze zikiriza nti ebinaava mu kalulu kano gyenja okugenderako gyenja okugenderako kakati mutabani wa chairman Nyanzi Churchill muvubuka oyo yawangudde akalulu naye era tekidimugjaako nti kati takyali memba wa National Unity Platform kiddemu takyali memba wa National Unity Platform ekyo njagala kitegeera era nkikuteeko nga kiri straight forward ani gwe tuba tunenye taata we chairman Nyanzi kati politics abeera bwati taata we omubangi nze fe tujja kunenya sirowooza nti chairman Nyanzi yagamba omwana nti wesimbewo naye yamwaniriza nga wangu okubanga mwana we ekyo kyawuntu omwana we yawangudde n'amwaniriza but sirowooza nti yamuwa gahe kakati yogedde ku kintu ekyokubiri nti ekitebe oba institution head of institution kubanga eyo department ya gundi erina ne head mulamba head of institutions ekulebera muganda waffe David Musiri ne balina okutunulamu ezo enteekateeka ani alina amaanyi ndowoozaamu nti dynamics za university politics zaawukanamu ku politics ono waffe owa bulijjo one abaana bangi abalina endowooza ez'enjawulo ideologies ez'enjawulo ne dynamics endala eziyinza okuba nga ziwa kuba kankulage mu kalulu ako nga mulimu ba independent babiri nga bonna ba National Unity Platform leaning ate nga bonna bamaanyi kyali kizibu nnyo okulaba nti candidate ono ekibiina gwe kiwanzeeko eddusu asobola okuwangula akalulu ekitegeeza mwalonda randomly kale wegenda waliwo enkola ze bayitamu okulonda eba institutions era wekibanga kyali kitabuse debate lwaki kuno teyajja anti kakati era baaliyo badde batula ku kitebe kati nze simanyi dynamics ze bakozesa mu kulonda abantu abo naye manyi nti head of institution enjawulo eriwo nti ekirungi nti eyawangudde siweenaaliyo naye tekijjawo kuba nti yakyobodde ekyokutobola ekibiina ajja kukivunaanyizibwa nakitandisa nti okugamba nti otakyali memba wa National Unity Platform enkola weeri jajja okuyitamu awandikire secretariat nga yeetonda
era ajja kuddizibwa mu kibiina naye yayaniriziddwa bulungi nedda ngenda genda wa Juma obudde bungenze ku kino ngenda kyengenda okubuuza Juma era Juma abeere mwetegefu nti ekyo sigenda kimubuuzaako kuba nkyalina ekibuuzo ekyokubeera nti lwaki opposition evudde mu university politics. Okay. Honorable Kagame. Embeera eri mu university politics kati nalabye ku MUPS era nowe NRM bamwangudde wadde yawangudde yabadde NRM learning naye nga wa independent era independent yawangudde owa NRM kitegeeza nti ebibiina by'obufuzi ndowooza akamyufu kagaanye kuba olaba nga aba independent bawangula ndowooza tewaliwo NRM wawangudde Kyamuko taliiyo Makerere taliiyo MUPS taliiyo. Ndoza Oweekitiibwa President Museveni kuba yakomyawo enfuga eno y'ebibiina by'obufuzi multi-party system alina okuddamu okugizimba n'okujagazisa abantu. Newankubadde nti bo ate side yaffe eya NUP bo bakiyingizaamu nnyo ensimbi nti oba tolina ssente tebasobola kuwa kaadi. Soogera nga wa NUP njogera ng'oWNRM naye ate nkubako ttooki mu bannaffe bano kubanga era ffe tubawanirira okubeerawo ate tabawanirira tebasobola kubeerawo kubanga kinajjukirwa mu kalulu akawedde akannalukoola nti baateekawo ako ka debate kwekwasa naye baali bamanyi nti Suwaddiru Nalukoola agenda kuwangula kubanga olwedde yali ataddeyo ssente era omyuka deputy spokesperson yagamba nti tetusobola kumala gagaba kaadi ya bwereere tutumaze gatuwa ssente kubanga ekibiina tekikyalina ssente sebo amyuka omwogezi wa NUP bamuyita Mufumbiro ye Mufumbira ye yakyogera era bw'oba oyagala katambi ekintu ekyo mpakanya nnyo naye ndowooza nja kuleeta akatambi nga Mufumbira agamba nti ekibiina tekikyalina ssente okuva abazungu lwe baatusazeeko obuyambi mu USAID naffe twakoseddwa kaakati kyetutunda kyetulina keeti yaffe gye tulina okutunda kati Nyanzi baali tebasobola kufa kono mutani wa Nyanzi nti Makerere bamuwe kaadi okutali wadde 10 kubanga omwana talina wadde 10 mu university abaana baba tebalina ssente era bibiina feni ali fetero okuwa support mwabeera atukwatidde ki abatukwatidde bendera kati nupoloboli omwana talina wadde 10 baali tebasobola muwa kaadi nga mu nkole n'ebibiina by'obufuzi ebingi tetwandiyagadde nnyo ba independence kubanga byaliwo mu kisanja ekyasooka emyaka egyasooka twali mu gavumenti eyawamu naye n'enfuga eyaddemu eya multi-party system twagala buli kibiina kireete candidate so tetwagala system eno ey'okwebalama ebibiina era twagala president akirwanyisa tunagera mukana akalulu akawamu twagala ekibiina kitakuwa kaadi gondera amateeka g'ekibiina anti ffe tulina kitwagala kirwanyisiza awamu tetwagala kulaba bayinipe kati ojja kulaba nti abayayanira NUP abaagala okukwata fulaga zaabwe bangi ate abalina amaanyi tebalina ssente kati bola okuba nti eno Nyanzi yatunda butunzi fulaga ezo bagenda ziguza abantu kati abantu bene bakole ki ate bajje tugenda mbudde bwa kusibulo kukanyagala twangule njagala kino NUP bwe yajja ina amaanyi mu university politics wenjogera kati university ez'amaanyi 3 zenyiza okugereza gavumenti kati erinamu university China chi. Ndoza yafunye kyambo kuyo. Ate Makerere. Makerere temulina. Ate oyo. Oto mungambi mwamucha chali wano. Tachali nengera yajja ne mukamyufu n'asaba sebo. Joma. Yes. Mpeta chikabiri baba ze. Fiki ne yanziza n'abatugobera mwebale kubanga mu following media, Fiki media. Mpozi muganda wange ono ansesezza. Omanyi amanyi g'obutamanya gasinga amanyi ga sitaani. Amanyi g'obutamanya gakwetyembe. Oba gakulinye kujjoba. Oyogera ne bitalina kola ki? Ne bitalina kwogera. Muganda wange ono abadde ayogera ajuliza President Museveni oba General Museveni. Yamuyita President Museveni zamuyita General Museveni. General Museveni ekituufu kiri nti yakadde we abadda ku mpagala. Ebintu bino takyabisobola bikola ki? Bwe zibeera computer tulina computer edda twazitanga zi Pentium. Kati tuli ku Dyokowa. Weziba computer eri Pentium. Tugenze mu politics wa university ngabo mwogeddeko. Tuli mu politics nti Uganda tulina kye tuyita political development. Nti ensi yaffe politics w'essaawa zino si ye politics wa 2011. Era bwe bopima politics wa 2011 tomugeraganya na politics wa 2025. Nti discipline mu politics agenda akyuka.
tukyali ku university politics. Yes, gwe tuliko anti nkolaga discipline because politics wa university yeringa nasale y'ebyobufuzi. Nti omwana wafuutuka ku university nga badde guild president. Ekyamazima oba takotogeddwa mu byabufuzi bye. Abanga basalirwa n'abalala. Asobola okutwala ku level yaki? Level y'amaanyi. Kiki njagala okulaga mu kino nti development ya politics owa university ng'egenda erinnya nti kyabulyaza amaanya nti university tugiraba nti institutions eziba zikuze mu baana mu mbeera y'ekintu kya bulijjo nti we bakumma kaadi nojjanga independent eba political indiscipline. Ne tusooke ndooza kunopu tutandikire ku ani kakati waliwo yandigambye omwana nti vaamu kakati Churchill we bamumye kaadi yaze independent ate n'awangula naye ng'alina abasobola omugamba because Churchill Honorable Kyagulanyi amuyinako obuyinza. Yes. Chairman Nyanzi ye taata yennyini nti ekintu kibadde kuba kye basooka okukola ekyokumma Churchill kaadi nakyo kyalaga demokrasiya mu kibiina agamba nti olaba mi omwana wa Nyanzi kyalaga demokrasiya naye ate Churchill okujja nga independent ate ne bamukkiriza because tebamugaana ate kyamenyawo kiri nanti kakati fiiki n'abatugoberera nkinjaga okulaga mu politics. Politics waffe akyakula oba kitegeera bwe tugenda mu politics w'abasajja bali abazungu kangeze mu America ebakumma kadi y'ekibiina kyosobola kujja independent oba kitegeera kati politics waffe akyakola ki akyakula kati yawo secretary general wavayo n'agamba Luswa n'Ensereko tebakyali banno anti kakati bayina procedures bayina okuyitamu okuddamu okufuuka bammemba b'ekibiina era bonna wadde ono Churchill yawangudde ne bano baagwa balina okuyita mu kakunguta ke kamu okudda mu kibiina. Simanyi lwaki oli mukumwenya wamwenyeza okuba enatandikidde eno paka agenda kumbuulira ssebo omwana yawangudde atya kati waliwo kye bayita okusiriwaza abantu. Nedava mu kusiriwaza okumumma kaadi kyenjaga tusooke tutunuulire okumumma kaadi baali bazanyira ku baana ba yunivasite ku mitwe okubalaga nti mwenna mwetaayiza mu kibiina. Era okumma mutabani wa Nyanzi oba mutabani wa Sale kaadi kwali kubuzaabuza bano abaana abagenda olonda babajimuwa kyo kyandibadde ki nanti kyali kigenda kwongera okukakasa nti ekibiina kya famire bakubangana na bantu kakkana nanti nkubuulire be bataagimuwa taata n'agenda ku nkalira naawe omwana obutitimbe n'amuwa amaanyi mu yunivasite n'anoonya akalulu gwe baawa kaadi kati ani omwana ono kaadi system okizibu kyo kyekyo kyenjagala okugira ondekanga n'enzimba ekintu kyange abekiri ozimba ki kati olemesa bannayuganda okutegeera kyenjogira njagala mbuli ani amma omwana ono kaadi gwe tutandikirako Nyanzi yennyini ne Kyagulanyi bebamma omwana kaadi yes tebagimumma nti tebamwagala bagimumma basobole okufuna bamemba oba abawagizi mu yunivasite era bennyini be bataddemu omwana amaanyi era wamulabye olwawangudde obuwanguzi n'abutwalira kitaawe awuliriza kati kikulaga nti waliwo abaana n'ebyana mu NUP wabadde yagala agitwalira ani kubanga oli taatawe ani atwala NUP ani atwala NUP ani taata woyo Churchill ani mukulu wa Kyagulanyi ani mukulembeze wa Kunga kakati ebyo byonna nkugambye kwabadde kusiriwaza balonzi n'abantu kyenjagala otegeere ku kyenkunyonnyola okujja ewa kitaawe okujaganya obuwanguzi babadde yagala akutwalira ani Luswa ne banna abalala wawulya statement yava ku kitebe nga banominatinze wagiwuliddeko kwono wagiwuliddeko ku mutabani waabwe wagiwuliddeko ku mutabani waabwe Luswa bavaayo okunominatinga ne banne bakugamba nti oyo takyali memba waki ono mutabani waabwe olw'okuba waayo bakoze buli ekisoboka awangule mu byobufuzi omuntu asobola okuwa kaadi n'alwanyisa owa kaadi nga bye bakola ku Nambi
Nambi NRM yamuwa kadi NRM yennyini n'abakozi baayo ne balwanyisa Nambi ne bapromotinga Nalukoola siyongerera NRM obuuziza ki nga Nuupu yakikola kwani ngabe yakikola kwani ku Nabira se Nagayisa Empala weerabidde yawa Nagayisa Empala kadi aba Nuupu bennyini ne bakugaa ffe ne Lukwago president wa Nuupu yennyini n'ekiro kyennyini ekyo yavaayo n'agamba bannaye mukeere mukole ki mukuziika seya sebana oba obeerawa era president wa Nuupu bw'okimanyi nti omuntu asobola okujja wano n'akugamba nti mulondo Kyagulanyi gye yagamba nti bannaye ensonga lwaki kuno tulina londa mukyala tuwa omukyala yasobola okutereeza eddiiro tuwa omukyala yakampeiningira Nabbiira ebiseera bye byonna so eyo kyoleese anti gwe mundabayo bwotyo bw'okiraba omuntu asobola okujja wano n'akulaga nti atambula naawe akuvuganya ssente n'amuwa amagezi n'amuwa bikozesebwa byonna n'akuwangula ani abamuwadde amaanyi bekamaleyo ne kano be tuba twagala okukakasa nti NUP tekkanya na kino nti yawadde ono omwana batandiko tuwa statement entongole batwagenda otulaga omwana ono yawangudde atya FDC yakoma mu university politics yabaddemu ne bakandidate mu bifo byasobodde okunominate Rastaman njagala tuwunzike ne university politics Nuupu yagitta ekisooka munaize kyenalirabye kyeninga kyenasomye ku university actually olyose noleeta nti kwega si university alisosose nogeraageranya kwenze ndabawo kwega omanyi kansa ayinza okunyabako kwega reduced political influence in universities kwega ndabawo nti kati ekyebyo ebibiina by'obufuzi batandise okujjamu amaanyi no si bo wala kyonga kyo kwega nga onoga nedda ekyo tikyatufuga wano kwega nze ntandise olaba nti oyinza okwesanga nga politics influence ya politics mu universities etandise okukendeera nti wa independent omwana ajjanga ye kwega tekiriko kibiina ne bw'abanga NUP oba NRM oba waaki kati kwega reason number twakita consciousness of voters kansa ina bweyakireese oba ndozi yabadde kusiro oba n'agamba nti abaana bano baba bangi ate bava mu bitundu ebyenjawulo kwega buli omu ajja n'endowooza ye kati ze wenkiriretingira ku consciousness of those people nti bano si be bantu bonosanga mu community emu nti bali eyo baggeto balimbe komanda waabwe abalimbe obo kategedde bano bali mu sectors ezenjawulo badokita simanyi ba teacher they reason differently so ne baddayo ne bakonstituise conscience yaabwe oba consciousness yaabwe ne basalawo nga tebasinzidde ku kiki kyetusoose influence of political party politics botogenda nabagamba simangenda kukola oluguudo vere guli si bya nguudo si bya misolo kwega ebyabwe olina kunnyonnyola bo nga woona abannyonnyola ebyabwe bibaluma nti abaana bange ewaka ngenda bakolera bino bitokwesobola kugamba mwana wo waka nti nja kukuzimbira oluguudo kwe tosobola mugamba byebweru namugamba bibyo kati nze nalowoozezaamu nti strategy eri mu universities zino obukulembeze bwa university bwatuse tukyali ku politics bukyali buleka bugenze ku kyetuyita students development kwega development izo otaba yankulaakulana mu nsembi kwega what's your mission ku university titwajja osoma university tujongerako ki tuyinza oleka oligase omwaka gwaffe gwa netuleka oligase tikiddidde abavubuka abalonzi ba university tebakyalimu political parties wala bali ku busobozi bwa muntu no mata jidde mu kibiina ki nze eyo yendaba yange ku university politics Rastaman ne yanziza bale nasani Musa muletambale Henry mukama kunkumire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh